po kigudde waani. Entiisa ebuutikidde abatuuze b'Ekigogwa mu ggombolola y'e Gombe mu disitulikiti y'e Wakiso mmotoka kika kya ttipa nnamba UAL 1080ML ebadde etwala omusenyu ewa Neiba bw'erinnye omwana n'emwasa omutwe bw'atyo n'afiirawo. Maliki wange omwana wange yasuza yayaana ekiro mu kitanda kyokka ndi mukowubita maama nangamba yasuza enkuba. Kigambibwa nti Maliki Kakooza abadde ow'emyaka 4 yawulidde nga mmotoka enejja n'ategeeza banne nga bw'agenda okugikwatako wabula olubadde okufuluma kabalaza ayagadde agikwateko nga tagituuka kubanga akabalaza kali waggulu kwe kugezaako okunuukiriza era ayiseewo obuyisi n'agwa wansi mipiira gy'emmotoka n'emulinnya omutwe. Wati kulubalaza ngayimidde awo kulubalaza kakati mmotoka bwezze n'ayagala akunkiriza akwateko ng'ayita munne wali abadde awo ng'ayimiridde awo ayiseemu omulundi gumu ntimayira n'ayagala akwateko bw'alinnyeyo bw'ati alinnye mu bbanga n'asimatuka n'agwayo nga gino empiira egy'emumaaso giyiseewo giri egy'emabega gye gimulinnye ne gijja nga gimuvuga omutwe nga gimuvuga omutwe kati we bw'atunuddeyo bw'ati n'alaba nga alinnye omwana nadde emabega bw'ati agenza okulaba omwana afudde naggulawo oluggi n'afuluma n'agenda. Nankima Maimuna ng'ono ejjajja wa Maliki nga yabadde abeera naye tumusanze ayaziirana era tasobodde kubaako na kyayogera. Wabula abatuuze bategeeza nga jjajja w'omwana ono bw'atabadde wawaka nga yabadde agenze kunoonya nsimbi wabula asanze bitalo. Omwana abadde wange batwasiibye naye eggulo nga tuliire ku sayidi y'endejje katwakomye wano ssaawa nga 3 ez'ekiro ana twabasanzeewo omwana omuwala n'atandika okutukolera ku byokulya tulyako twamaliriza nange neŋŋenda eka nembaga bannange kagende enkuuya naye bamuleke tewali abaddewo tewali muntu yenna abaddewo nze embeera yiri eri matutala era bankubidde mukubuza essimu nga baŋŋamba abazzukulu ba maama Sumaila emmotoka emusse konze abadde asala kkubo tinedda ku mulyango. Kansala Hussein asaasidde nnyo enju ya mukadde olw'okuviibwako omuzzukulu we wabula n'asaba abatuuze bakolaganire wamu n'abakulembeze basobole okuziyiza abazimba mu kkubo. Kitalo ddala kigudde mu kitundu kyaffe omwana wa myaka nga 6-7 atomeddwa emmotoka naye ate ekibi ennyo ng'ali waka olomose emmotoka emusanze kabalaza naye obuzibu buli kufa abakulembeze n'abantu. Abakulembeze abamu tuvuddeyo ne tugamba abantu bonna temuzimba mu kkubo kubanga makyazi twagala obululu naye tuyimirireko kuko twogere amazima. Ekkubo lino kkubo kadde gavumenti bweba yalifiisa neggulawo ekkubo eddala tewali bukakafu nti ekkubo lino yalitunda. Ajje Samuel yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Omuntu omulabirayo taata abaana abanjagala tebawangaala omwana wange ono bannange